Omulamuzi wa kkooti enkulu Mukono Kaweesa alagidde abantu abasatu abeeyimirira omusajja ayitibwa Matthew Kirabo agambibwa nti eyatta eyali muganzi we Desire Mirembe okusasula eri kkooti obukadde bwa sillingi amakumi ataano buli omu olw'okulemererwa okuleeta Kirabo mu kkooti. Bwe banaamala okusasula ssente ezo balagiddwa okuyigga omuntu waabwe oyo bamuleete eri kkooti obutasukka olwa 29 omwezi guno. Abasatu abagudde ku mutawaana guno be ba Imelda wa Bulendo, maama w'omusajja ono Kirabo ayogerwako, kojjaawe Mbayo n'omulala ayitibwa Elizabeth Baleke. Omulamuzi okutuuka okuwa ekiragiro kino kidiridde Kirabo obutalabikako eri kkooti omulundi ogwokusatu ogw'omuddiringanwa, kyokka nga Abaamweyimirira nabo bazze babuulira kkooti nga bwe batamanyi musajja ono wa gye yeekwese oba gy'ali. Omwabi wa gavumenti Happiness ayine byona mu kusooka yasabye kkooti egirenga ekwata bano abeeyimirira omusajja yeekwese okutuusa nga basasudde ssente kubanga nabo kyangu okubulawo.